Mathias Mpuuga Nsamba ye leader of opposition ayina embeera ey'okwagala okulemesa Honorable Ssenyonyi okukola emirimu nga bw'alina gikola mu ofiisi y'obwa loop era ng'ono atandise omutiisatiisa ne bannamagye ab'enjawulo abatandise okwetalira mu ofiisi ya mukulu Honorable Ssenyonyi. Twongera okujjukiza Mathias Mpuuga Nsamba nti omusango gw'oli mu kuvunaana His Excellency omusango oli mu kuvunaana leader of opposition omukulu Honorable Ssenyonyi kituufu kyalina okukola gw'owooza nti information ya parliament eri mu kuliikinga nti omukulu Honorable Ssenyonyi gye yali mu gitambuza. Twongera okukujjukiza n'okutegeeza nti ye kituufu kubanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ekyatugamba era kyatukubiriza ffe tutambulira mu nzikiza tugenda kukola ebintu mu nzikiza ebintu tubitambuza nga biri open era twongera obbajjukiza nti information yonna erina okugenda mu maaso n'okuba ng'etambula. Gwe wenna awulira nti nno kikuyisizza bubi oba kirina engeri gye kikulumyemu twongera okujjukiza n'okutegeeza nti bannayuganda abaagala enkyukakyuka bo bali mu ssanyu kubanga okulaba nga tufuna eggwanga eritambula mu mbeera nga mwe riri mu kutambuliramu bannayuganda bangi tubadde tukisabirira. So wetufuna omuntu asobola okuvaayo n'asomesa abantu n'abategeeza nti kino ono omukulu yabba ssente z'eggwanga ono omukulu ssente y'omuwi w'omusolo gye muli mu kusasula ffe bannayuganda tufunamu essanyu kubanga kyekyo kye tubadde tusabirira ebbanga lyonna nga tugamba naye omusolo gwe batukandika gukola ki? Katutegedde nti omusolo ogusinga guggwerera gula mu ngoye za speaker wa parliament ayambala ebiteeteeyi bya miliyoni 15 n'ayambala kati olwo just ekiteeteeyi kubaako engatto kubaako akalega kubaako nninka kuba mukyala kubaako makeup gwakozesa ate nga olususu lwe lugendako makeup mungi. Golowooza ssente mmeka z'aba ayambadde olunaku ayinza okuba nga ayambala miliyoni 2 oyo ge mulaba nga wema omulaba ng'ayimiridde ngali kubanga wayambala olugoye lwa miliyoni 15 manyi engatto ya butaano olwakaleega ka makeup bujingo bwayogerako bwe miliyoni 2 makeup gwakozesa ate ye ku makeup ayinza okuba nga makeup akozesa oba wammeka simanyi nakumanya naye nga byebyo baganda bange mikwano gyange Mathias Mpuuga Nsamba atandise okutiisatiisa Honorable Ssenyonyi nga mugamba nti yafulumya information etambula mu mawulire Abannayuganda kubatulira nti mugeme ensonga kisanda kikulu aye twidye nga tuwumbawumba ate nga tugayita ena kudde omwezi nga 10 nga bakali kweyongeza ssente bagobazaake muki parliament ena kudde omwezi nga 18 Olanya yafa ena kudde omwezi nga 25 Anita yalayira ku bwa speaker ena kudde omwezi nga 6 May nga 8 April baziika Olanya tenti yali ekubire nani Anita midukira tenti kateje mwagana nga 8 April ena kudde omwezi nga 8 April bazikolanya tenti elioti ekubya Anita ena kudde omwezi nga 25 ena kudde omwezi nga 6 batyama mu meeting yaibwekola ki esooka nga commission efiirirwa mukama waayo tibayogeraku nti bannanga twafiirirwa ino Olanya commission enewe yenakiika 2 kulwolanya munaife ekyo kiziraku ku answered batandikira nti tutuuse bana twesiime Mpuuga bita Ssenyonyi bina Afoyo akyani bina akampulira bina nga bewa ebiliyoni ali kumpuliza ebiliyoni ndala ne miliyoni 7 omuntu ali kwewe sente dino omulimu gwe Honorable Mpuuga gwakola omukulu n'okuba nga alemesa gavumenti okuspendinga sente mu ngeri y'ekisaazi n'omulimu ogwamwikiriza okujja mu parliament okuba leader of opposition n'okuleeta alternative budget nti wali kujja okulya akakaira abakobe nti be tuliyewo 10 aye n'ateme mu lukiiko bwe twatuma embwa ye twatuma okuziyiza kufulu nelikuwa ikola nelikuwa saidi ere omwiba ali kujja kukufulu elikukanga ali kukoba ntyanya ali ku lwigi omulimu guno gwali gwaibwe. Oguliwa? Ogw'okugabanya ssente. Gwaibwe? Gwali gwaibwe.
tigwaibwe mateeka kubanga eningo 93 ya semateeka wa Uganda ekoma nti omuntu tagemenga ku sente nga ti motion mu parliament tevitedde nga motion ku floor ya parliament ate ngereetebwa gavumenti mukati kokala omusoga mpuliriza basirwanyi mu bagubulira sente domu w'omusolo n'Honorable Mpuuga nendo omusoga owulirize kutyamaku abantu bano kutyamaku ba commissioner basatu aba gavumenti beta backbench commissioners kwatyamaku commissioner wa NUP opposition olwo NUP muliwulira batyame bamugobye yengenda kudo mwezi 10 bali oti bategera dolanya wakufa kuba nga 10 bagobani zake baba mano goba zake nga 10 muwulirize bulungi olukiiko olulina okubamu atone general w'amateeka ga Uganda na wabula ebiri kuteesebwako nti biri muki oyo tiyalimu ow'ebyendyanga finance Kasaija yena tiyakola ki prime minister avunaanyizibwa n'emirimu gya gavumenti yena tiyakola ki sente yona ey'omuwi w'omusolo yebaleeta mu lugezigezi eyo mutagigemaako kubanga mukubisa ekisanda baleeta sente y'omuwi w'omusolo bagulirira abaka ba parliament so twali tulina ye tuva okutaawa ebintu bino then balayira values the national unity platform integrity discipline reliability fidelity inclusiveness and service twenda kila kitu kagabo yageme milioni ya buli omu oli kunfuna twatuuka twaja mu lukiiko olukiiko lwe twatyamamu tujire ku miliyoni agana kubanga obwire nina okusambyamu emiliyoni ana bwe difuluma naida kuni wano twatyama ababaka ba parliament in fact n'abatyama mwabamu ababaka ni president lwaki titwenda kubata mu nkiiko dino dingi kubanga ababaka ba parliament lwaki osubjectinga Honorable Susan kujamala mukuve mu byokunagana esente jamala ali kudaga alitambula ebigere eno nere bugiri ngate omukoba nti olatwaira anayinza omugwambula bakata jamala mukuve twalele twala wasiwasi nakwati eviraku batyama embeera yeeyo omukulu Mathias Mpuuga asamba ayagala bannayuganda tutambulire mu kutya tutambulire ne mu kweraliikirira netwongera omujjukiza n'okumutegeeza nti talina gwagenda kutiisatiisa talina gwagenda kulemesa kutambulira ku mulamwa mutuufu gwalina kutambulirako kubanga ffenna tukimanyi bulungi nti ono alina bigendererwa bye birala ebyokutiisatiisa omukulembeze wa Leader of Opposition mu Parliament nagwo tugumanyi nti nno mulimu mutume naye yenna yagumutuma ajja mwejjusa abannayuganda omugubye Lubega Mukaaku mmujjukira bulungi Lubega Mukaaku wesimbawo ku bwa president bannayuganda ne bagaana okugula ebirowoozo bye wabawa era tewafuna kuganjibwa n'ogwa bwagwa novaayo era mu kwesimbawo waliwo ekukutiriza ku DP nga DP naye taddewo waayo bwavaayo n'oyagala odde mu DP n'otafunayo buto weweekwata wanywevu n'ogendako kaawo mu DP buloko gwe ne bampuuga awo ne mubeera awo nabo ne bakugoba nfuna bulungi
nodduka ne weekwata NUP nayo nekola ki neekuta waya kulaba nga tonywedde toyina mugongo nodduka ne weekwata ku Besigye nfuna bulungi propaganda owuwo asusse ate oteekamu propaganda n'oteekamu n'ennugu n'oteekamu ne fitina ne fubitizi byonna obirina ngamba gwe Lubega mukaaku okitegeera oyogera by'oyogera tobirinaako puluufu wayogera nti emmotoka teyasasula musolo empapula bazitadde ku social media kweziri kati ani yaswadde sigo waswadde omusajja omukulu n'ogenda ku TV n'otandika kulimba bulimbi bantu nga nebyoyogera tobirinaako kubinoonyerezaako kimala abo abasajja obalaba aba DP block bonna kati essaawa eno bajjeeyo enjala nze nalabe ne ku musajja gwe mbadde ndudde okulaba Mike Mabike yagwadda Mike Mabike yagwadda oba ali eyo ali mu kulunda ki oba alunda mbizi oba alunda biki ali eyo aleka yakola faamu ye eyo gyali naye nagenza okuwulira naye yavuddeyo ono Kasibante Moses yabaddeyo ng'alima mwanyi naye yavuddeyo yazaalwanireko munne abo abasajja nga bw'obalaba bonna bonna beerwana bwe bazenga bwe bakola okuva emabega wonna nga tetunaababuuka twala omukisa guno bategeeza bakulu aba DP block mwenna twabategedde abantu babategedde era gwe munna struggle aba abasajja bayiseemu eggaali mpaka kuwulira bubi bonna aba DP block bonna bayiseemu eggaali mpaka kuwulira bubi kuba nabo kati baavuddeyo nfuna bulungi kati balwanagane naffe abantu ba bulijjo naffe emimwa tugiri Kansinzire wano nebaza omukulembeze wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Lwaki mwebaza? Nti ku nsonga za Mpuuga twasikowalinze. Era nkwebaza nnyo Mr. President. Kuba ogwo gwabadde mutego nga mu buli ngeri tulina kuba bagezi okugumanya. Kuba singa tewavuddeyo okwogera kweyo ensonga era badde bagenda jjogerako kuba ku ssaawa za leero olaba nti abasajja abeefuulidde dda omusajja balaga nti nabo kyali kikyamu kitegeeza balina kye badde batutega tubadde tetulina bwe tugenda kunenyanga abantu balidde enguzi nga nabo bazizikayo dda evvako eryo kuba bwe twali badde ng'ababanenya lwe baali badde bajjayo eryo evvako lya Honorable Masayas Mpuuga ne bw'oba wasobodde okkiraba ne tusobola okyogerako nga tetulidde ku kye kigenda kuvaamu kuba bw'obeera omukulembeze wawo olina odduka ng'olina okusalawo ng'omukulembeze oba okitegeera kuba tekyabadde kyangu okusalawo naddala nga bwe tukimanyi nti Honorable Masayas Mpuuga musajja wa kitiibwa oba okitegeera olaba yadde twamukwatidde mu nsobi eyo neera abangi obalaba bakyawakana lwaki kibadde kina n'ekifaananyi kyekigenda okuteekawo ku bakulembeze abalala onotuteekamu kiri ekintu nti mulimu okusosola kuba bw'oba osobola okuvaayo n'onenya omuntu wakabira endala naye ate ng'ono wakabirayo tosobola munenya kitegeeza bali baba basikowalinga nti bw'oba osobola okujja n'ogoba bijjirwa olw'ensonga ng'olina ensobi z'omukwatidde n'omugamba n'omuwummuzaamu tusooka weetereezeemu kati bwe bakulaba nti ate Masayas Mpuuga akoze ensobi n'otiririra olw'okuba wa kitiibwa n'ekirala nga muva mu kabira emu kibadde kigenda kuwa abalabe baffe ebyokwogera bingi era badde bagenda kyesigamako nnyo kyova olaba ku ssaawa za leero nabali bakulaga nti Honorable Masayas Mpuuga bamuvuddemu era balaga nti yali mukyamu naye nkakasa enteekateeka yazikola yekka nabo baalimu oba okitegeera era ku ssaawa za leero bakulaga bamwegaana era singa tewakyogeddeko kibadde kijja kuba kinene nnyo nera bano abaliwo tebasobola bitegeera ne bw'obeera omukulembeze olina okusalawo so nze nkwebaza nga nze
nti kyewakoze kyabadde kya ddala kuba tulina okubeera ekyokulabirako ekirungi nga tetutidde muntu ku liiso ti omuntu akola ekikyamu tuveeyo tulage nti tusobola omukangavula kuba ogwo gwabadde mutego nga batugezesa wabadde mu kigezo nenkakasa ekigezo wakiyise era twasikuwalingidde waggulu wadde abamu tibanneebuusa kumanya vubako eryo kyekyali baddemu naye nze ngamba twasikuwalinze era njagala kusinziira wano ntegeeze ne Honorable Masasi Mpuuga mitego njagala okimanye muzeeyi waffe ttaano bye tulimu bya ddala muzeeyi twagala nsi yaffe teri kirala kuba nze bwe nkulaba nga ku ssawa za leero ate omudumu ogutunuzizza mu Nuupu kindeetera okulowooza nti ebyaddala ebyenkyukakyuka segwe si bye waliko kuba ne we gyali badde nti ki nti omukulembeze waffe kale tukitwale nti yakoze ensobi naawe naera kennyini naawe wakoze ensobi kuba omudumu wagujje ku muntu ng'abantu abasalawo n'olaga nti ate okuba kibiina ng'ate ebintu by'okyogerako bikyamu oba okitegeera so nzaawe naalirowooleza nti walitudde n'olowooza nnyo nti Uganda esinga buli kintu esinga buli muntu era tetusobola kukera ne tuyimirira ku muntu omu ng'eggwanga nti Honorable Masasi Mpuuga singa abataliiwo tugenda kukola ki nedda ssebo eggwanga lisinga buli muntu ali mu Uganda muno Uganda ekusinga tolina kyoli ku Uganda ekituufu kiri nti buli omu akola ekituufu ekitwala eggwanga lyaffe maaso tuwe n'abaliddawo ekyokulabirako ekirungi oba okitegeera kuba buli kintu tukikolera mu kamera nga nammwe mulaba bigenda sigalawo ebbanga lyonna buli kyokola kikole ng'okimanyi tukolera abaliddawo byafaayo tubeere ekyokulabirako ekirungi n'abaliddawo basobole okukuuma eggwanga lino nga n'abaasooka bwe baakola so njagala era nakusinziira wano nze ndowooza yange ndowooza ensonga eyo tetwetaaga tugiremereko nnyo kuba ne bwe kiba nti Honorable yakwata buswazi obwo n'abulya si ye ekizibu ky'eggwanga ekizibu ky'eggwanga tukimanyi wadde tulina okuteekawo embeera tulage n'abantu abalowooza okukola nga ye bwe yakoze tubateerewo ekifaananyi ekikambwe ennyo nga bwe tuzze tukiteerawo abantu abalala okulaba nga tebakola nsobi oba okitegeera kuba nkimanyi ekyo ekintu tukiteekawo lwakuba nti tuba tulina obulumi bungi eri abantu abo n'okwagala okungi eri abantu abo kuba nkimanyi omuntu gweyagala era gweosobola onnoomera ennyo bw'oba tomwagala tewali nsonga lwaki omunoomera so nga mmwe abakulembeze boyi abatuliidinga kuba nze sirina bye njagala nti oba nnyo nawe njagala okukulembera akawaani just twetaaga ggwanga ddungi mubeere ekyokulabirako ekituufu naye bwe munakkiriza mmwe abakulembeze abo waggulu babakozesa ensobi nkakasa nabaana abaana be mulaba aboogera ennyo n'obusungu obungi nabo bagenda tuuka babakozesa ensobi kyokka era abakozesa ensobi nkakasa ensobi ajajji bakozesa ng'ate baataakinga mmwe kuba ekigendererwa kyoli kututematemamu naye nammwe ndabira ddala ng'ate mumuwa gaapu akikole kuba nze bwe ndaba ow'ekitiibwa nga ggwe nga ku ssawa za leero era osobola n'okuvaayo n'onenya abaana abakambwe ennyo abavuma nze saagala nnyo okunyigira muntu avuma n'olaga nti ojjayo enjala nammwe ababaddeyo ab'ebitiibwa nga temwogera wabaddewo wano okunyigirizibwa kw'abantu okungi ennyo okusibwa kw'abantu abatalina misango nga nakati bali mu makomera nga temusitulanga maloboozi gammwe ne mwagala otulaga nti okwatirwa kwa Mpuuga mu nsobi nti ate mwe mukitutte ng'ensonga ennyo nti era mulina onositula amaloboozi gammwe nedda tetujja bikkiriza bassebo ne bannyabo bwe tulaba ebikyamu tubyogereko wamu okitegeera kuba oli bw'aba asobola okukera n'atemula abantu ng'ate mudiiringa naye ekyo kiba kikyamu naawe kennyini oba mutemu so tuve twogere ku nsonga eziruma eggwanga kuba lino eggwanga litukwatako ffenna okitegeera gwoyinza obutasasulira ebyo naye ng'abaana bo bajja besasulira abazzukulu bo bajja besasulira so tuteekewo ekifaananyi ekirungi ng'abakulembeze tuleme okunenya bano abaana abakambwe ennyo kuba nabo eggwanga lyabwe libaluma ne bwe bakera ne beesiga ggwe naawe gwe beesize ne balaba nti ate oli mu bibyo kiba kikyamu so twebereremu people power our power.
tweyanziza nnyo baganda kanonyera kaweereza Bobi Wine anti ajja nzigenda bassa buli ali mu kkubo lya Bobi Wine banaye mumwesege. tweyanziza nnyo baganda baffe mwebali kwagala His Excellency Ekidi President of Uganda ate mwebale gatta maloboozi gammwe ku ngeri ey'okusomesaamu. Abantu abamu beetaaga kusomeseza ddala ate nga tukyalina obuzibu obw'amaanyi okusomesa abantu abamu kubanga entegeera yaabwe tukyagibuusabuusa. Naye nga ffe tuli bagumu nnyo era tuli bamativu nti eggwanga lyaffe lijja kufuna ekituufu kirina okufuna ate era lijja kununula weewaawo bingi weebiri bingi bituukawo naye ffe tuli bagumu tiwande one time Mukama ajja tuwulira ate era ajja tuddiramu nga bannayuganda. Tetugenda kubeera ku kibonerezo ky'abantu abamu bbanga lyonna. Waliwo ekiseera ekigenda okujja nga kiseera kyaffe kyakwetunulamu kyakwenunula kyakwerabanga ng'abawanguzi era kyakulabanga tutaasa eggwanga. Abamu bayinza olowooza nti bategeera naye nga munnanga ate beebifuula abategeera naye ng'entegeera yaabwe ate nga ffe tugirabanga eri wansi ddala. So tutunuulira ki? Tutunuulira kulaba tunulidde eggwanga ate nga tujja tununula mu mbeera yonna.